Eno enjawulo yaayo nti okiraba nti terese bantu ba lutentezi aba bulijjo mubadde mumanyi balooya ba dokita baki naye erese abantu be bawira nti be baagala. So parliament eno bagisuubire nti egenda kulwanirira nnyo abantu, egenda kubeera people based parliament. Ebirowoozo byabwe eby'abantu bigenda kubanga biyimirira nnyo mu parliament eno. Era kyenjagala okutegeeza abantu nti bino ebya gavumenti okugamba nti ejja kukola kino bakiyisawo buyisa parliament eno si bwetyo bwejja okuba kubanga esuubira okubaamu abantu abasobola okuyimirira ne boogera. Abantu bange ab'erubaga nga bwe twagamba nti ebyaffe tulina people's manifesto, tulina manifesto y'abantu gye bawandiika era tugenda gezaako okulobinga ebyo bye twawandiika mu manifesto yaffe ng'omwala gw'e Nalukolongo, oluguudo lw'e Kabowa, okulaba nga twempawalinga abavubuka tubakolera emirimu obukolero obutonotono basobola okukoleramu, okulaba nga tukola ku byobulamu abantu baffe nga tubateerawo mobile clinics ezisobola okubayamba mu bifo byabwe ebyo ebirala, okulaba nga tuyamba ku bannaffe abalwadde ba AIDS oba abalwadde ba siriimu nga bwe kigambibwa nga tubaddamu okubawa essuubi nga tetubayeeya nga tubawa laavu ne keya basobole okuba nti nabo beeyongera mu maaso okuba abalamu. So ebintu ebifaana bingi byali mu manifesto yaffe, tugenda gezaako okulaba nga tubituukiriza.